Ministry y'ebyobulamu etandise okunoonyereza ku kwemulugunya okw'omulamuzi owa kkooti ejulirwamu ne ssemateeka Irene Mulyagonja Kakooza ku bigambibwa nti eddwaliro ekkulu ery'e Mulago lyasigalawo nga kibumbe na kifaananyi nga terikyasobola kuwa bujjanjabi obusuubirwayo ng'era teryasobodde na kutaasa bulamu obw'omwami we John Baptist Kakooza olw'obutaba na ddagala limala ti ng'eddwaliro ly'e Mulago nalyo lyennyini ddwadde. John Baptist Kakooza nga naye abadde munnamateeka omugundiivu ddala era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu yafa sabbiiti ewedde nga yabadde atawanyizibwa ekirwadde ekya ssukaali. Wabula mukyala we era omulamuzi wa kkooti ejulirwamu nga yaliko kaliisoliiso wa gavumenti Irene Mulyagonja Kakooza bwe yabadde ayogerera mu mmisa ey'okusabira omwami we mu Lutikko Lubaga yagambye nti kyennyamiza okulaba nti ebyobulamu bya Uganda tebyeyagaza era baatuuse n'okuddukira mu ddwaliro ekkulu e Mulago okufuna obuyambi kyokka ne batabufuna. Omulamuzi Irene Mulyagonja yagambye nti baatandikidde mu ddwaliro lya IHK ne bagendako ensambya naye ebisale ne bibasukkako olwo ne baddukira mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago okutaasa obulamu bw'omwami we kyokka kyababuuseeko nga mu ddwaliro lya Uganda ekkulu era erikola ku ndwadde ez'ekikugu teri bujjanjabi obwabadde bwetaagisa. Ono eyabadde omwenyamivu yagambye nti embeera gye yayiseemu okutaasa obulamu bw'omwami bwe asobola n'okugiwandiikamu ekitabo ekiramba ekijjuvu obulungi naddala ku ebyo bye yalabidde e Mulago. Mulago National Specialized Hospital. And I have to say this, John would not forgive me if I didn't say it, because he fought for the rights of others. I too have fought for the rights of others. It's my passion to fight for the rights of those who are vulnerable and cannot provide for themselves. So I want to say that yes, we have that hospital there, but I think it's just a monument. Something has got to give. You cannot take a CBC and it takes 24 hours for you to get a result. And you are in 6B, National Specialized Hospital. And then the tests, if you want blood work, they will tell you, we can do this one and we can do this one. The rest of them, please go outside. Omulamuzi Irene Mulyagonja Kakooza yagambye nti ebintu bingi ebirina okukolebwa mu ddwaliro ekkulu gamba ng'e Mulago ate bw'otuukayo mwattu bakusindika bweru gy'oba obikolera ng'ate byandibadde bikolerwa mu ddwaliro ekkulu. Omulamuzi Mulyagonja yagambye nti mu ddwaliro lino kyennyamiza okulaba nga n'okwekebejja omusaayi ogw'omulwadde okumanya ekimuluma kyabatwalidde ebbanga lya ssaawa 24 ezeekutte okufuna alizaati entuufu. And I can write a book about Mulago. It's called a Specialized, but it comes to a point, and this speaks to healthcare in this country. Let him who has ears hear. If on 6B, the private wing in Mulago Hospital, the government of Uganda can fail to provide you with a shot of insulin. Wabula ayogerera Ministry y'ebyobulamu Manuel Ainebyona mu kwogerako ne leediyo y'embuga Kyabassa mujugumiza ggwanga agambye nti batandise okunoonyereza ku nsonga zino omulamuzi Irene Mulyagonja ze yeemulugunyizzaako ti eddwaliro ly'e Mulago nalyo lyennyini ddwadde. So nga tujja kukola audit bazuule ebyayogedde bituufu kubanga kati tetwaliyo nga bajjanjaba. Oza tuleke ne family esooke kungubage kubanga si kirungi okusanga ensonga za family yafiiriddwa nga tuzireese mu mawulire, so tubasooke akadde n'eddwaliro nga lyerinoonyereza obujjanjabo bwaweebwa omugenzi. Wazze wabawo okwemulugunya mu Uganda ku nsimbi eziteekebwa mu kisaawe eky'ebyobulamu wamu n'enkozesa y'ensimbi mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo era nga byatuuka n'okwogerwa nti ate malwaliro mangi aga gavumenti ebyuma ebyateekebwamu obwanana bw'ensimbi okukola ku balwadde ab'endwadde ez'enjawulo ate tebikola ng'ebimu tewali bakugu basobola kubiddukanya okukola emirimu egy'amalwaliro ate ebirala baabulwa we babiteeka mu malwaliro gano nga n'ebirala byalemesebwa okukanikibwa olw'obutaba n'abo abasobola obbikanika okubizza mu mbeera entuufu. Obwakabaka bwa Buganda bwanjulidde Obuganda abawala 54 okuva mu masaza ga Buganda gonna 18 abagenda okuvuganya ku bwannalungi w'ebyobulambuzi omwaka guno. Buli ssaza ku masaza ga Buganda 18 lireese abawala 3 era ku mulundi guno essaza Mawokota ne Buweekula geetabye mu kuvuganya ku bwannalungi w'ebyobulambuzi omulundi ogusookedde ddala nga Mawogola nayo gwe mulundi ogusoose okuvuganya.
bwe yabadde ng'ayanjulira Obuganda abawala bano ku mukolo ogwabadde ku kitebe kya Buganda Heritage and Tourism Board. Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono wamu n'ebyobulambuzi amasiro n'embiri mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala yasabye ebika n'amasaza okuwagira abawala bano. Ndi ku nsonga nti abazadde mugende mugoberere abaana bano musome nabo mubeere nabo ku mukisa guno gwe bafunye. Era njagala okubira omulanga ebika byaffe nga bwe tulaba mu ntanda ya Buganda nga bateekateeka entanda mpulirayo ebirabo ebigabwa bino biweereddwa nze mpadde gundi olw'okwetabamu. Njagala ebika biveeyo biwagira abaana bano sebo jjajja omukubiriza w'abataka. Abaana bano olwedde bawangudde dda abali wano. Ebika birina kutandika kuteekateeka kubawa birabo. Amasaza galina kutandika kubawa birabo kubanga beewaayo. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka era omukulu w'ekika eky'Ekkobe jjajjaffe omutaka Nsereko Kalamazi Namwama Ssaalongo Augustine Kizito Mutumba asabye abagenda okuvuganya ku bwannalungi w'ebyobulambuzi okwongera okwagazisa abantu obuwangwa n'ennono byabwe. Tuleeta omulamwa guno tugamba nti tuli buwangwa bwaffe ate nga tuguleetedde mu bannalungi bano abatunulikikako kiba kitukola bulungi nga ffe bamukuuma nnono bamukuuma buwangwa bwaffe kubanga kiba kituzaayo ku nkondo zaffe. Tusuubira okuba nti bannalungi mu mwenna abali wano n'abantu baffe bonna mwenna ababawagira mugenda kuddayo mututunuze okuba nti no tujja kweyagalira mu buwangwa bwaffe. Abantu bagamba nti ensiba mbi edibya mutere tufunye ensiba ennungi ejja okutweyagaliza mu buwangwa bwaffe tusobole okwogera olulimi lwaffe Oluganda nga tetwekomomma. Ssenkulu w'ekitongole ekya Buganda Heritage and Tourism Board omukungu Najibu Nsubuga agambye nti empaka ez'omulundi guno zongeddwamu ebinnonogo. Bannalungi abana abasooka bagenda kufuna omukisa okugendako mu nsi ey'Ebungereza bawumulemuko ate balabe ne kubiri mu nsi ezo ez'Ebungereza. Kakati enteekateeka eno bwe tugamba nti yeyongedde amaanyi Mukama wange yetutegeeza era abaana bano abali wano bamukisa nnyo kubanga ebintu bingi nnyo bye twongedde mu nteekateeka eno. Nga mbaliriza ebigambo byange ssebo w'ekitiibwa nyongera okukunga bannaffe abali ebitongole n'abantu kinnoomu abasobola okujja okwongera okutukwasizaako mu nteekateeka eno. Nnyini ntebe wa Buganda Youth Council Moses Beka Sejengo asabye abavuganyi okwongera okunoonyereza wamu n'obuyiiya okubusaako essira. Tubasaba mwongeremu okunoonyereza. Saba mugenyi omukulu nkuloopera otubeera wali ku fayiro waliyo ebibuuzo ebabuuza abantu ng'omuntu asuubira okola ki okimanyi ate omukogo omugenda okugenda ku guli ogwakamalirizo ensi nejja kuba ekola ki ekutunuulidde. N'olwekyo tubasaba okwongeramu obuyiiya okunoonyereza okulaba nga mujja ekitiibwa kyaki. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibwa ku langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Tewali bbanga lya nkomeredde liweebwa muntu eyeetaagibwa ku poliisi nga munnamateeka agiwusa amasebuufu bw'annyonnyola. Abula ebbanga reasonable omuntu obunaanyizibwa osobola okumutegeezaako nti poliisi ekwetaaga era ojja kujja oginnyonnyole ku nsonga ABCD. Naye mu mateeka gaffe aga Uganda omusirikale atasobola n'okujja n'akwata omuntu nga tasoose genda kufuna waranti oba gyoyita waranti of arrest nga tasobola kugifuna naye n'amukwata okusinziira ku mbeera gyamusanzeemu oba ng'agenda kusobola okukola omusango kulaga nti abadde agenda kukola omusango. Naye nga poliisi bwebanga ekuyise ekuwa obudde buli reasonable wabula tebuliiko nti nnaku 2, 3, 4 oba 7. Si kya omuntu okubanga poliisi ekimanyi nti eweetaaga naye ng'esirise temuyita ayinaemu ebbaluwa ng'ebbaluwa eriko ennaku z'obwezi emabega. Obulamu bwe bugagga kutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza.
Akulira ekitongole eky'okugema mu ddwaliro erya Ntwetwe Health Center for NED kyalisiima akubiriza abazadde okugemesa abaana baabwe omusujja gw'ensiri n'akinoganya nti eddagala erikozesebwa okugema teririna bulabe bwonna. Mwana yenna bw'alwala omusujja ng'ali wansi w'emyaka 5 oba tomwanguyidde osobola okumufiirwa oba asobola ofuna complication endala. Buli ddagala lyetukozesa okugema abaana tewali ddagala lirina bulabe eri mwana yenna. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party nate kyakubiddwa nabe oluvannyuma lw'abamu ku babaka baakyo mu Parliament okusala eddiiro ne beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform nga beetegekera akalulu ka 2026 nga bagamba nti bulijjo boosika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo. Ekibiina kya DP kibadde n'ababaka 9 mu Parliament ya Uganda ey'omulundi guno naye nga ababaka babiri okuli Fortunate Rose Nantongo ne John Paulo Mpalanyi nga bombiriri beekyotera baasaze eddiiro mu butongole ne beegatta ku kibiina ekya Nuupu. Wabula amyuka omukulembeze w'ekibiina ekya Democratic Party Dennis Fred Mukasambidde agambye nti ekibiina tekiina kye kiviiriddwako nnyo olw'ekyakoleddwa ababaka bano ababiri kubanga babadde tebalina kye bakolera kibiina kiri awo era nga be bamu ku babaka abasinga okusirika mu Paalamenti nga tebatuusayo na birowoozo bya kibiina mu ntula za Paalamenti yadde ebyabo bye bakiikirira. Naye nno ndowooza abantu bateekeddwa kitegeera nti ababaka abo obuwagizi bwonna bwe balina bwa mu kulonda okwaggwa si kuno okugenda okujja. N'olwekyo si kituufu nti baatutte obuwagizi kubanga tugenda mu kulonda. Ekibiina kya NUP nze kye nandowooza kye kiyinza okukola si kwe kulowooza okujja abantu mu kibiina eky'oludda oluvuganya nga bwe kibatwala ate ewaabwe era ku ludda oluvuganya, wabula okutegeera nti ffenna tuyina kuvuganya NRM. Omanyi toyinza kuvuma ggoonya ng'ate akabiina akamu kakyali mu mazzi awo obeera ate okola nsobi gy'ogenda okwejjusa. Nze ndowooza nti ekibiina kyetegerere kitandike okumanya nti omulimu omukulu gwa kujja bantu mu NRM nga babeegattako si kubajja eno gye bali. So n'olwekyo ababaka bano mu kibiina tebabaddeemu na mulimu gwa nkalakkalira guli awo gumanyiddwa ng'oggyeko omwana ono omukyala omwana omuwala gwe twalabako mu kuziika oli omulala nze simulabanga nako kuba ekisingira ddala oyina kubanga olaga byokoledde abantu okuddamu kulonda si kusala busazi nga budduka eno bodde eno. Kyokka mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde omubaka John Paulo Lukwago Mpalanyi omu ku abo abasaze eddiiro ne bava mu Democratic Party mwe bagendera mu Paalamenti ne beegatta ku National Unity Platform ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku kyabasazisizaawo bwe bati. Kyabawuliriza okusala okwegatta ku Nuupu? Nze ng'omuntu nalabye ng'emirembe nnyinza kugifunira nnyo mu Nuupu mu kaseera kano. Kiki ekikumazeeko emirembe mu DP? DP gye nayingiramu mu 2021 si ye DP eriwo kati. Nagenda okwesanga oluvannyuma lw'okuyingira mu kibiina ate DP gye nayingiramu neekola okusalawo okugenda mu kukkaanya n'ekibiina era okusinziira ku bantu bange nga tebakyalaba njawulo wakati wa DP na kibiina kya NRM. Honorable. Yes, sir. Odiro kyokubanga oweegatta ku kibiina nga abamu bakifuluma bufulumi bakagabo ba Honorable Kagabo. Sisobola kozesa experience y'abalala bye balaba nti bibi nembyesigamako ate kola okusalawo okwange newankubadde abalala bakifuluma ate tekigaana nabo okwiri associate ewalala gye baagadde. Honorable Mbidde agambye nti ne mu kibiina temubadde temulinayo kye mukolayo mubadde dormant. Omanye entamu gye wali ofumbyemu kirungi gifuula kitamutamu. Honorable Mbidde nnyinza okuba nga kiri mu busobozi kumuddamu naye nga nze kuyingira mu Democratic Party Mbidde si eyandikuluutinga. Naye kyagamba babadde babayita mu nkiiko nga temujja. Ebbanga lye mmaze mu Democratic Party taafunako invitation yonna eri foomu mu nteekateeka okuggyako bo bennyini abakulembeze ababadde batwekweka okuva we baakola endagaano n'ekibiina kya NRM naye ng'olaba buli omu yeekweka bwekweso. Agambye nti mwe muli bannakigwanyizi opportunist. Tewali atali nakigwanyizi mu bulamu bw'omuntu. Buli muntu yandyagadde ekirungi. Okwegwanyiza ekirungi ate beera nsobi ki era tekigaana kubeera nakigwanyiza era buli muntu nga nabo bwe beeyagaliza bwe beegwanyiza okwassociatinga n'ekibiina ekirala
kitegeeza nabo balina bibaala baye ebirungi oba oluusi abamu bye tutaalaba so si kibi okubeera mu nakigwanyiza. Honorable abamu babewunya kuva mu opposition ate okudda mu opposition. Kakati ate awo tebayinza kwewuunya kubanga kiba kitegeeza tusigadde ku mulamwa gwe gumu omugazi naye ekyokuba nti ate opposition gye tulimu ate eri mu ndagaano n'ekibiina kye tuvuganya oba ekibiina kye tulowooza nti ekikulembedde obubi abo be batesingira ddala okutuleetera confusion mu by'obukulembeze. Honorable Bidde yagambye nti kulu ky'abalonzi balaga kiki mukoze si kusala kuva wano kudda wali. Opinion ye bigambo bye nandowooza yesiyinza kulowooza nti alowooza bubi oba alowooza bulungi kubanga ndowooza. Honorable Nsibambi naye yagambye mu abasaze babeewuunya. Lwaki batwewuunya? Bali basobola kusala nga muyingira mu kibiina ekiri mu buyinza naye nga mwena mukyatuyana. Nga baagaliza nnyo NRM badde baagala tusale nga tuva mu opposition nga tuyingire NRM. Mubadde mu nkola ya kinawolovu buddiira. Anti kaakati bye ebizze bigenda mu maaso kubanga politics of saintism waliwo abalowooza nti be bategeera ennyo okusinga abalala ku nsonga z'ebyobukulembeze. Abaddipi ekyotera babasekeredde. Anti kati abaddipi ekyotera ate bakama bwe bagenda tubaye tetulina mugaso. Akali bwe tuba tubaye tetulina mugaso ate lwaki babeera batusekereza. Saagadde kubboola kibiina kyange yentamu gye nali nfumbyemu naye ate ndowooza. Nayo gisudde awo. Ate bw'ofumba muntamu kitegeeza olina gisulamu busuzi kuba bagifumbyemu. Bagambye otidde Kalulu 2026 otidde Honorable Kasolo. Honorable Kasolo sirina kye mutyako ng'omuntu. Tufaana babadde mu parliament bitono nnyo by'okozeeyo toteesezza obadde awo obadde mukubamu ku babaka abasinga okuserika. Naye ate kyotera teteesebwangako nga bwe mbateeserezza kubanga emyaka 2 tewaliwo yali ayogedde ekigambo mu parliament. Patrick Kintu Sekolo Ssentebe eyali mukwano gwo nnyo 2025 agambye nti tewali kyamaanyi kyokozeewa waba disappointinga. Ale agati Patrick Kintu Sekolo kaneme kumwogerako sebo musajja mukulu. President wa NUP yabagambye nti si buli asaze nti musuubireyo bifo. Ate kirina buzibu nze nkyali muvubuka muto kyalina obudde bungi ne bwe mba sifunye ekifo oba sifunye kinfuula mubaka mu NUP. Honorable Gatumaliriza bano abagamba nti otidde Kalulu 2026 oba nukulota. Sebo sirina kyenkatyako akalulu ate bemulowooza nti benti ate be bantya. Obunkenke bw'amaanyi nnyo mu bannakibiina kya NRM e Masaka wakati mu kulonda okwakamyufu aka NRM aka disitulikiti y'e Masaka ne Masaka City nga kigambibwa nti waliwo n'abalonzi abamu abawambiddwa. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja kalukuviire ku ntono. Kino kiddiridde aba NRM abagenda okulonda olwaleero okweyawulamu ne bafuna enkambi 2 emu nga ekulemberwamu Ssaalongo Richard Kimera ayagala obwa ssentebe bwa NRM owa disitulikiti y'e Masaka wamu neya Hamani Muwulya ng'ono awagirwa minisita owa microfinance Hajji Aruna Kyebine Kasolo. Okulonda okwa disitulikiti y'e Masaka kugenda kubeera ku kitebe ekya Namukaaka era nga disitulikiti y'e Masaka erina eggombolola 4 okuli kya Namukaaka, Kyesiiga, Buwunga ne Bukakkata wabula enkambi emu eya NRM ewagirwa minisita Kasolo yasazeewo okuleka ebweru eggombolola y'e Bukakkata awava Ssaalongo Richard Kimera nga balumiriza nti Ssaalongo Richard Kimera okubeera omunnanfuusi n'asalawo okwesimbawo avuganye nti songa mu kusooka baali bakkaanyiza era yali alaze nti ali nabo. Buli nkambi yeewaana nti yeyina abalonzi abasinga obungi abagenda okulonda bo balimu kuba gudiikudde era basekera mu ttabi lya ngalo anti buli mulonzi yamaze dda okukwata ensimbi ezisoba mu kakadde akalamba era nga basuziddwa mu woteeri ez'ebbeeyi nga balya nga banywa abamu ekaliisizo abalala mu kibuga Masaka. CBS eyogeddeko ne Ssaalongo Richard Kimera enkya ya leero n'agamba nti abamu ku balonzi mu nkambi ye bawambiddwa ab'enkambi eri endala kyokka n'agamba nti alina essuubi okuwangula okulonda kuno. Ssaalongo Tom Sange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ye akulira ebyokulonda mu kibiina ky'NRM mu Buganda Ambassador James William kino bagambye nti yadde nga bataddewo obukwakkulizo eri abeesimbyewo omuli n'obutakwata balonzi n'okubasibira mu ziwooteeri ez'enjawulo ng'okulonda kutegekebwa olwaleero naye beeraliikirivu nti waliwo abavuganya abanyoomodde obukwakkulizo buno. Basinga temwegatta mu nkambi ezibakweka ne zibateekera eno tusobola kujja kulonda kubanga twagala akalulu konna kagwe. Disitulikiti za Buganda zonna
nazo zigenda kwetaba mu kulonda olwaleero okuggyako Nakaseke, Luweero, Nakasongola ne Kakumiro mu kiseera kino ziri mu kukyaza pulezidenti ezo zijja kulonda ku Lwokubiri. Twawukiwuliddeko naye kati abantu bonna n'abakulira poliisi mu bitundu ebyo baweebwa obuyinza kati tetuyinza kitwala nti buli wamu kyabaddewo naye nga abasinga obungi abakuumaddembe twabagambye nti ekyo kimenya amateeka gaffe ag'okulonda. Abakulembeze mu Makindi Ssaabagabo bakakulumidde minisitule y'ebyenguudo n'ebyentambula olw'obutamaliriza luguudo lw'Ebusaabala mu budde nga kiviiriddeko obubenje okweyongera nga waliwo n'abantu abalala babiri abakooneddwa ne bafiirawo enkya ya leero. Nnyini ntebe w'Amasajja Division John Baptist Kiyaga agambye nti abantu bafiira ku luguudo luno olwa mukoka eyayingira mu kkubo nga takyasobola kutambulira mu myala ekiviiriddeko ab'ebidduka okulemererwa okuyisiŋŋanya obulungi. Nnyini ntebe Kiyaga agambye nti obuzibu businga mu kitundu ekiriraanye oluguudo lwa Nayiga mu Masajja nga bwetaaga okubaawo ekyamangu ekikolebwa. Naye kati bali mu kumaliriza gino emyati banne bagimaliriza kati mukoka yenna ava eri waggulu ku Nayiga Road bw'atuukira mu luguudo luno n'alufunza kati kweganya walitali ttaka n'emmotoka ne zeetomera kati buli lunaku olumosi wattaka kati ku makya leero bodaboda abantu babiri babatomeredde waawo. Nyirika gwawo kyokka buli lunaku ate n'ebifo eby'enjawulo era mukoka ng'olwagenda mu kkubo abantu avaako obubenje bungi ettaka lizibirwa so tusaba bajje bamalirize oluguudo no minisitule ya waka.